Katwogere ku mukyalo ono yassa abaana be abamu n'abatuusaako obuvune naye kennyini okwetuusaako obuvune ng'agezaako okwetta. Kakati bagamba nti buli muntu mulalu naye kisinzira level kikwali. Ate ne bagamba nti buli muntu alina ensolo emuli munda naye ensolo eyo ezuukuka kisinzira ki ekigireetera oba mbeera ki ebeerawo okuzuukusa eyo ensolo ebeera mu muntu. Eyo ye state omuntu gy'abeerako nga takyalimu ak'obuntu, nga takyatya, nga takyalowooza, ng'akola ekyo obwongo kye bumugamba okukola oba ekyo obwongo kwe busimbye. Kakati mu ngeri yonna tewali kintu kiyinza kuleetera muzadde yakeera ku nkya n'azaala abaana ng'abaagala era nga tayagala wadde n'akawuka okumulumira ku mwana we n'akeera enkya n'akola ekikolwa eky'okuba salaasala nga bwe kyabadde. Kino bw'otuna emboozi eno olaba nga kyandibadde kikulu omuntu yenna n'omuba mufunyemu obutakkaanya. Kyandibadde kikulu nti singa mufunamu obutakkaanya omu ku mmwe ababiri ababa bafunyemu obutakkaanya ayanguyire munne nti singa olaba nti embeera esusse gezaako okulaba engeri gy'osobola okukendeeza omuliro ogwo oguba gukumiddwa. Kuba kati okusinziira ku story kigambibwa nti omusajja ono n'omukyala ono babadde mu bufumbo okumala ebbanga era nga bali mukwano omuyitirivu. Ekikolwa kino omukyala kye yakoze yakikoze olw'ensonga nti ebibadde mu maka ge abadde tabisuubira. Okuva omusajja we lwe yafuna omukyala omulala oba omukyala ono yatandika okuteebereza nti omusajja ono alina okuba nga alina omukyala ewalala ebweru, ebintu bingi byatandika okukyuka. Kati omukyala nga basobodde okuzaala abaana 5 nga tawuliranga nti bbaawe alina omukyala ebweru, agenda okulaba nga kizze embeera z'omusajja zitandise okukyuka. Ekyamazima kirina engeri gye kigenda okumukosamu mu bwongo. Kati okusinziira ku mukozi engeri gy'annyonnyolamu agamba nti oluvannyuma lw'oluyombo olwabaddewo wakati w'omukyala ssaako n'omusajja, abaana bwe baalabe nga bisusse bo ne batambula ne bagenda mu bisenge byabwe. Kati omukyala olwasigadde yekka awo n'ayogera nti nammwe mundeseewo, kwegamba n'alaba nga ensi alinga agisigaddemu bw'omu, teri asobola mufaako, teri asobola mubeererawo. Omusajja yeekyanze, kwegamba nga ali awo alaba nti aliwo yekka bw'omu, era ekyamujjidde mu bwongo kwabadde kukwata kambe kutandika kusalaasala baana naye kennyini yejjewo asobole okukola ekikolwa ekisobola okulumya omusajja ono, asobole okuva mu nsi nga alina ekyamaanyi ky'asobodde okukola okusobola okulumya omusajja. Ye kyekyo kyamujjidde mu mutwe. So kati wano we nkugambya nti kintu kya bulabe nnyo nti naddala nnyo abafumbo bw'oba mufunyemu obutakkaanya buli omu okulinda munne asooka amukakkanya nti kyandibadde kyangu ggwe omuntu omwangu kummwe ababiri ne kubaako omwangu asobola okwanguyira munne, si nti oba oli mu nsobi oba toli mu nsobi, okusobola okuzikiza omuliro ogwo kireme okutuuka ku mbeera bw'eti. Kubanga nomale kino ekintu olaba nga tekisoboka era kyendowooza n'omukyala waali kati yejjusa ekikolwa kye yakoze, kubanga bano babadde baana be awatali kugamba nti oba baba musiba busibi. N'olwekyo ebintu bino ebiba ebintu ebifaananako bwe biti byo tubisuubira okujja nga beeyongera okubeerawo, kuba abantu obwongo bwabwe tebuli stable, bantu balowooza bingi kati baba tebaagala bintu birala bibanyigiriza era ebivaamu bye bino ebintu ebifaananako bwe biti. So kirungi nnyo buli omu okubeererawo munne newankubadde mubeera mu kaseera akazibu ak'obutakkaanya. Kwebaza wakadde kuwadde okulaba eno emboozi, teweerabira okusubscribinga ssaako n'okunyiga mukadde okusobola okufunanga notification bwe naaba ntaddewo vidiyo empya. Nze okuwona okwangeze mbadde mu lumu yange kuba erumu yange eriko teri wamu nabo. Oluvannyuma w'enkubye enduulu baneiba ne bajja nenzija ne baŋŋamba gulawo geeti, ne ndeeta ekisulumuzo kya geeti ng'ekisulumuzo nakyo geeti ataddeko ate kofulu endala ze sirina bisulumuzo. N'enkuba enduulu ne ŋŋamba geeti agigadde, buti baneiba ne batandika okukuba geeti okubuuka obubuusi okuyingira munda. Okuyingira enzigi nazo nga ziriko eki kofulu nazo ne bazisamba ne bayingira ne batandika okujjayo abaana ne b'emmotoka ebadde wano kumpi ne bateekamu abaana ne babatwala. Tofunye mukisa kwogera nayo talina kyayogedde kyo? Tewali. Emisana ki ekyabaddewo nga kino tekinnatuukawo? Buti emisana twabadde wano nze simanyi oba kiki oba kiki. Omusajja yazze we yazze zaabadde 9:00
n'atuuka bwe yatuuse yasanze taapu eyo nzigule ey'amazzi nga tetumanyi nti omwana omuto agigudde n'abuuza ani akoze eki agudde taapu fe ne tumugamba nti tetumanyi kirabika mwana omuto n'atandikira awo kola ki okuba nga ali kuyomba nnyo n'ayingira mu nnyumba buti abaana ne bafuna okutya ne badduka mu kisenge beggaliza nange ne ŋŋamba nange kaŋŋendewa mu luumu yange bino biringa ebikaayo buti ye mami n'aŋŋamba ati buti mwenna mudduka muli kundekazeka wano ku dayiningi nze nti nange ngenze ewange we yayingidde mu nnyumba era n'asigala ng'ayomba nnyo era ne batuuka okwegwanganako nga baagala ng'oba balwane buti omwana omu n'akwata simu n'akubira mukwano gwa taata we najja omusajja oyo we yazze era n'ayingira ne babaako bibayogedde awo ne bakakano ne bafuluma bo ne bagenda ffe ne tusigalawo waka bwe twasigaddeyo waka nga tewali buzibu bwonna buli omu agamba munne nti bannaye tukuliko olutalo luno kino kizze kitya bwe tutyo ne biggwa buti zaabadde ssaawa nga 11 mami n'afuluma n'aŋŋamba ŋŋendako bbunga n'afuluma wabweru n'agenda nze sisitimu eriwo baŋŋamba kayitako mmala okutereza abaana balidde omaze obbanaaza oli waddemba okwegendera mu luumuyo era nze we namaze ebyo neneekuba luumu yange mami we yakomeddewo nabadde mpulira nga gulawo geeta ayingira aye ebyaddiridde sibitegedde